Kadama TV waliwo kaddamu wano ayagala okubeera ng'ayisaawo endowooza ye na ngeri ki ebintu gy'abirabamu engeri gye bitambulamu. Ya halo Nyabuli Kadama TV. Kaakati gyebaleko ssebo omwami wa Kadama. Kaakati wangambye nyongeze ku ddoboozi kansuubire nti kati liyinza okuba lyeyongeddeko. Tusiima nnyo empeereza yammwe, mwebale nnyo okutuweereza, mwebale kuba kutulwanirira, naffe twagala tuveeyo tukwasaganyize wamu ku kintu ky'omusaala, ku kintu ky'okutujjanjaba, ku kintu ky'okutulaba nga naffe abantu nga tuzze okukola eno Saudi. Nsiima nnyo empeereza yammwe era ekiteeso ekiri mu ddiiro nkyagalira ddala. Basooke basitoopinge abaana okujja e Saudi. Abaana basooke babasitoopinge, then basooke balwanirire ate ffe abali eno nabali bagende okujja ng'embeera eteredde, kuba ffe Abannayuganda tunyigirizibwa nnyo siganye wadde tuli ba layisi. Ate naffe batwongeze ku musaala, gavumenti yaffe naffe ekambuwaleko batwongeze ku musaala kuba tukola emirimu mazima ddala ne bakutika bedi kava ng'esaana situlwa abantu bano baba bataano n'ogikola obwomu obubeera onaabeera otya mazima ddala obulamu oba obubaliridde otya ate ng'oba olina okugyoza olina ogisiba n'ogyanika. Kale kugamba ne tubeera nga tunyigirizibwa mu mbeera ng'eyo. Toliwulirayo mu Nakenya, toliwulirayo mu Filipino, toliwulira mu Busemabaki, tobawulirako nga balaajana naye ffe Abannayuganda ffe tulaajana. Lwaki batuyisa mu ngeri bw'etyo? Bannange naffe tuli bantu, bannange bano abantu be twalumba si bangu, beetaaga kukwasa mateeka. Naffe batwagala obbakolera kuba ffe tukyasinza Abannayuganda asuubira okukola eno obulungi. Naye naffe batutwale ng'abantu. Pulezidenti ateekewo etteeka ekkakali. Mazima ddala nalaba omuwala nga baamusibira obwereere ng'omwana agwa mu swimming pool. Singa wakiri omwana ali yafa, naye omwana teyafa, mwana mulamu, kyokka bali ku bulamu bwa Munnayuganda bwe batulugunya. Bannange ffe twalyaki abaddugavu, twalyaki? Lwaki batuyisa mu mbeera eyenkanidde bw'etyo? Naffe twajja kukola, twajja kweyiya tulabe nga tubeera obulungi naye ate batucunya. Banne nange munsabire kuba nina omwana wano wa myaka 2 n'ekitundu, naye omwana afuluma n'adduka n'agenda ne bamulonda ne bamuleeta. Mazima ddala omukazi ne waba akuwadde emirimu nti kola kino nga muli mwenna, omwana n'afuluma ne bamuleeta ate akyukira ggwe n'akuyombesa. Mazima ddala lumu omulenzi yafuluma owewaka omukulu, omwana n'agenda n'amuvaako emabega n'afuluma ne bamulonda kiro ssaawa 3 ne bamuleeta. Naye mazima ddala omukyala yantabukira ng'ate abadde ankozesa siiko obundaazi fumba kaawa, kola kino nza kiri. Kale kwegamba n'obeera nga tolina mirembe. Naye yali akyanyombesa omwami we yajjira omuvubuka we yakomerawo n'amugamba naye mama nedda. Bano abaana abawala abakulu abadde n'omwana abadduseeko atya. Kaabawala tetulina omukozi. Ko ye n'abagamba omukozi siganye wali naye laba essaawa eno emirimu gy'akola akola guno akola guli. Talina budde busobola kulaba mwana oti afulumye. Naye nga ye omukazi alemedde ku nze. Bano abantu ba mitima mibi, batusibira obwereere, batucunya. Kale kwegamba ne tubeera mu mbeera bw'etyo. Ate n'ekirala bambi nalaba omukyala alaajana bwe yavaayo emmeeme. Oyo sirina ddagala lye nnyinza kumuwa, emmeeme bagijjanjabira Uganda ate era mu Kiganda ne bagijjanjabira, naye ng'ekituleetera obuzibu bye tulya. Ebintu bye tulya bino oluusi baleeta amenvu ne bagatuma bo ne bagekatankira bokka. Naye nga bakadama bannange baba baleese eryenvu, kwatako eminwe 2 oba gumu ogulye. Ate bw'oba ofumbye emmere yo tonyezaamu kabutto. Ne baba bajjudde n'ofunako eyo tonyezaamu ettondo lya butto. Kuba bino ebintu bye tulya bitusiba. Mutuufu otuuka ogenda emmanju n'okaaba amaziga. Mu wiiki n'ogendamu emmanju omulundi gumu. Ddala ekyo naawe kitunulemu okirabe kadama munnange. Muveeyo banne twekubire ku mulanga. Twekubire ku mulanga. Banne temutuula. Temubeera kuwuliriza buwuliriza. Muveeyo nammwe muteeseeko. Muveeyo muteeseeko batwongeze ku musaala, batujjanjabe. Abaana bangi bali e Saudi bakaaba wifi. Mazima ddala bw'osibona ku wifi naye naakusanga ng'oli mu kwogera ne maama oba ne taata oba ne bbaawo n'agikuggyako ne weebuuza nsonga lwaki. Nze kati wano ewange ogwo omuze gwaliwo naye Mukama yannyamba ne guvaawo kuba bakola wifi eya famire. Naye nga oli omwana olukuulira ng'oyogera ne muwala wo ng'adduka ng'agiggyako.
ne tubeera mu kunyigirizibwa ate ng'ebiseera ebisinga obeera ne wifi otuuka n'ekiseera essimu njiva nako nze kati wane essimu njiva nako nga sigiri nako naye ekyo ne batakimanya bannange batucunya bannange batuyisa bubi zimazima ddala nali naakatuuka ano ne ndwala kintu kyannuma mu lubuto kata kinzite naye omukyala yajja ku buliri bwange n'ampita n'aŋŋamba jantu ngenda obubalizo bw'ekyayi nakkirira nga ngenda nkwata ku kisenge nenzikira paka wansi nenkwata akakopo ka kyayi nenkanywa nasanga entuumu y'ebintu nga biyitirivu oyinza okugamba bimaze mwezi mulamba nga tebyozebwa lunaku lumu wabula olwamala okunywa akakyayi ako yaŋŋamba kwata ebintu okole ki obyoze banne nasirika natunula nayoza ebintu nga nkaaba mu bulumi obungi bwe nabimala nenkwata ekisenge nga nzirayo nga nyambuka nampita nambuuza nga tosiimudde kale kwegamba ffe tebatubalirira batulaba nga byuma batulaba nga ebisolo batwenyunyala najja ng'ofumbye nakutinkuza kasasiro giravuzi ziriwa ze bakwasiza ku nkoko kale kwegamba n'olaba embeera ey'okunyigirizibwa okw'amaanyi ebyo byonna byandibaddewo naye nga naffe wetulwala batujjanjaba n'omanya nti embeera bweti ne bweti n'ogigumira naye nga bakujjanjaba mazima ddala n'omusinga obulwadde ne bakuwa panado omwana w'omuntu ne bakuwa panado ye n'alaba nga akujjanjabya owonye bannange nze nkuba omulanga mu gavumenti ekintu ky'okusitoopinga ku baana bannayuganda kituufu naffe batubalenga abantu mazima ddala waliwo omukwano gwange eyaŋŋambye mbu baaleko baayanga batudde awo ndowooza bano nabo balaba egundi ebyokugowera abaana okujja eno abannayuganda ng'omwana n'agamba mama nti maama abannayuganda babagaanye okuddamu okujja e Saudi naye nga tulabye ko mama we n'amugamba oba olimba ko ye banne tuba tulabye abannayuganda obutajja ffe batwagala tuli balayisi ate nga tukola naye singa naffe batwongeza mu ssente ng'abannakenya ze bafuna abafiripayini ze bafuna naffe tuli bantu tukola tumenyeka ate ng'emirimu mingi bannange n'abawala bannange abakyala bannange abakadaama mwewala okutundibwa batunda entunda bweti oli oyinza omulaba nga ajja ewaka bamuyita muganda we bw'aba akutunda agamba jangu tugende kuba batambula nga mugenda engoye z'ozirekawo buli kimu okirekawo ogenda mu ngoye z'obadde nga gamba nkuleese obeereko eno nze nyina gye ndaga omwezi mulamba ng'okola nno ng'okola omwezi nga guggwako nze nyina mukwano gwange baakimukola naye mazima ddala omuwala yagenda okulaba omwezi guweddeko gwe bamugamba tebamunona nampeereza bwesi nagamba nayiga nze nga tebannona kiki kwanze tebaba nga baakutunda mwana gwe nagamba kansooke mbuuze ku mukwano gwange kuba gye bali waliwo ebikomera bibiri nga byeriraaniganye n'akubira mukwano gwe Medi Kadaama amuliraanye awo neyimba n'amubuuza n'amuga abantu gye bali n'okufuluma bafuluma buli kimu bakikola kwe kunziramu ne muganda munne baakutunda naye nga tomanyi nenkwata ennamba ya ofiisi nengimuwa eye ne Saudi naye bambi omwami yayanguwa omwami wa ofiisi oyo yayanguwa yatukolera obwangu bwe yayanguwa n'akubayo n'amugamba mpa ennamba ya mukama we n'amuwa ennamba ya mukama we eri gye yasookera n'akubayo essimu n'amunnyonnyola bamugaa tugenda muzza naye mazima ddala bwe baakwata omuwala omutwala ku ofiisi tebaamuzza amabega kugenda paakinga bintu wabula baakwata yunifoomu ne paasipooti n'ensawo byokka ne bamutwalira ku ofiisi engoye ze zonna ngatto mpale ze za munda byonna baabimulesa kati mazima ddala bw'ogenda okola otyo mazima ddala oba ofunamu n'ekirala gavumenti kyetwagala paasi gundi eno contract bannange bakoleyo ey'omwaka lwokola n'obuyanguufa n'ogamba asinga omwaka gubadde bwe nasayininga nandibadde nzirayo eka wakiri bw'oba onyumiddwa ng'oddamu ng'osayininga omwaka omulala tubeerayo n'ey'omwaka ogumu bannange naye tufa bane gavumenti mukirowoozeeko pulezidenti kirowoozeeko munnange nga bwe tukubidde omulanga kirowoozeeko munnaye naffe batubalenga abantu naffe twagala naffe aba Uganda batulabe nga tuliko ku kabeeyi bannange kati batwettanira nnyo lwakuba nti eno tuli balayisi ate nga bano abalala ba bbeeyi nnene bannanze kyekiteeso kyange nze nsaba ekintu kimu bakadaama muveeyo twekubira omulanga
tulabe nga naffe tufiibwako ng'abantu. Ate n'ekiraba Kadaama bannange, omusajja wa boosi kukaba akuganzizza tokkiriza kubira woofiisi essimu ekunone ojja kufiirwa obulamu bwo. Mazima ddala nali Kadaama TV n'endaba omukazi gwe yasalako omutwe ate nama n'agusalako n'ebbaawe ate nene bakumusala ku mukwano bebumwagala. Bannange mwekuume, Abannayuganda mwekuume, oba wajja kukolerera famire yoddayo eka ng'oli mulamu. Naye bannange temuddamu ebyo bintu, temubiddamu. Naffe tujja kuba nga tuwa abatuyamba obuzibu, naye singa tubanga naffe twekubira omulanga n'okubira woofiisi nti munaye boosi bwekiti ne bwekiti, bajja kuba nga bubayiye enjira gye bakuggyayo osobole okuba ng'oli mulamu. Naye nga munne bakyala bannange n'ekyo nkibakuutira osobole okwewala babboosi. Bazibu nnyo babboosi bazibu. Ate abakyala beeno balina obujja abubira mutabani we abubira bbaawe mu bintu ebyekisiru n'ekitaliimu. Kaabe mugenyi amubira. Kale kwegamba bano abantu beeno balina emitima emibi. Batucunya n'akutuusa ku enti. N'akucunya n'owulira ng'akunyigirizza n'oweekalakaasa n'ogamba nzize eka n'agaana. Abaana bamazeeko kontulakiti zaabwe bangi bakaaba. Bagaanye bazaawoza kimu okuzaayo mala funa mukozi. We nali nzija nkola kontulakiti yange eryo etteeka lyali bannange twefeeko Abakadaama muweeyo namwe ebirowoozo byammwe.